Okay, welcome to the Core Life Media. Yugire tuline MC Spyro omuyimbi wa kabi. Tukabya tugere bintu bingi ebyenjawulo atubuli ekichina ku music industries biki bya plan projects za setting amasa. Ne music ngata kyatuwera ku speed nga luliwe yali. Tukabya tugere bintu bingi enjawulo atubuli ne ku challenges eziri mu music zifaze zutamanyi. Tukabya tutambulya omungeri ya music kuba muyimbi. Kitegeera simu situziwa bunyama tugenda kwogera ku byabakanyama tugenda kwogera ku byabuyimbi ndi kumazidda bwe musanze era kawe okanfuwa bulungi sina kizibu kyonna awo nyini my brother tusoko buze kubakula wadde ntandikirawo yama nabatulaba manya neddobozi Spider MC si Spyro Spider MC yama so njagala okubaniriza ku Core Life Media webale nnyo okusupportinga Core Life Media nange mwendi manya neddobozi nga bwe mbagambe Spider MC gwe mumanyi obulungi sijja mmenya byalo leero naye nga kwetuli nga bwogamba tuliku kuba twaliku ate tukaliku tuli ku mazzi lero tukodde ku mazzi tuli mu music Spyro omaze ebbanga nnyo tutatwa nnyo music naye ngenda mbanoonyako wenda banga omuntu akyagira nnyo nga munoonyako nga ndaba ki ekigenda mu maaso mu background mu bulamu bwe waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso oba buli kimu kikiri fit awo tugenda okutandikira music industries watuwayo oluyimbawo ezakuba nekati zikyakuba era olwo kali akanse kusa waliwo n'engombo ega mwana kaba kadde kitegeera yeah I like that moments bwe wagiramu naye kati music kiri kikyeyo okyatuwayo endongo oba wasalamu endongo nkyagitaana twagala okujjawo tradition yaba music fan mu Uganda and music baina mulinda ku radio kubanga music yakuba okategedde yaman bafani bafe banji nnyo akusaba akapya nenga tamanyi nti waka uploading zenajjo ku YouTube ku Spotify ku chi so music muta you know era bafani bange bamulaba bamusupportinga and shout out to you just nti bafani bafe paino okulekera okutunulira ange mu eyokunoonyezaako muziki data bamulina tweka mbutesi Spider MC n'olabya bepyaki ebiri eyo bagende ku online ate performances neno okyafuna ku bivulu ogenda n'okubayo oba kati byasalamu oba tonnafuna mu management ebyo byonna ebivulu bitini nze management mukama manager wange wenkomeredde kati nze management yange ku musikuno nga bwogamba kiki so sikaba bya management n'ebivulu byo bitini you know I'm saying ebivulu bitini music generally bwavu bwobuunya ne mu atmosphere ennaku zino so tegeza oli akulaba tagaa nti omusajja akikuba kikyagizeemu waliwo katanaba kumalirayo ddala okubanga obotera serious okubotola tekiri nnyo kumaja okubotola nabotola artistically kuba music wange abantu bamulaba bamusupportinga you know they're there you know what I'm saying just nti tetunafuna bulungi ba promoter banene abo batukiririzaamu bakugamba mbu kiki eba bintu bwe bityo naye nga fengafe busho butini tubutegeka bageto tibabeera ne batusupportinga and the rest is you know Palate ziri gundi so ennenezo kyekituuka waawo wakati kubanga tukyazibeerako nnyo nga luli shennenezo nekuva ku luli saayina ku shennenezo nabeerako wandabira nga nkuba ennyo ku radio so siri mukwano nnyo kale ndowooza gwa bapromota abo tetuli baseeya nnyo mu mbeera eyo bwetyo tebakusiima tetwasiimagana oba oteera siseera naye tetwasimagana nga omanyi nti ne conditions zaabwe booli awo ze nga ghetto youth you know tezintambulira bulungi so nesigala eno mu mbeera yange I don't know kati music oyo kale kitegeeza music wadda ku eriya okulanga gwe ku peesi yo ya bulijjo era kuva dda nena kukolera abantu mukisa nga nkolera ku peesi yange just nti waliwo akadde nga bwe nagamba kaba kadde mukama akasawo nagamba nokamba kukyamusizeemu kategedde kati yaba nkyamusizaamuko emyaka egy'ebiri egiyise okategedde ayinza okuddamu era nabakyamusaamu bimanyi yaman so naye nga ffe tetulekera kukola tubeerawo nga tucapa music tu recordinga mu studio tubeerayo you know so music tugenda muta ndooza mpaka tugenda okusiibula kati bino ebya copyright bye baleeta ofuna akasente ka copyright oba tolina ku wali ofunyeeyo ebintu byonna bisumbuwa Uganda tekiri nnyombo basi kiri nnyo ku leadership naye tunafuna copyright biki naye nga leadership eri
yege etegedde abantu balimu obutaagaliza omuntu ng'alimu obutaagaliza ne bwafuuka mukulembeze wa level ki ebintu bisigala nga bwebi so tulina soka kulongoosa mitima gyaffe ffenna abeefuula kuba ekintu kya copyright baba bagenda kukuŋŋaanyiza abantu byabwe kati omuntu waba akuŋŋaanya eby'abantu nga naye mwennyini munafu wabaawo obuzibu so nze siri nnyo mu mbeera ya kulemera nnyo ku copyright oba ejja sirinaako buzibu nze sinza abaga amateeka g'eggwanga anti bagamba omusolo kati nga URBS ebawaayo kasente nimufunayo gwe ulifunye ku sente za URBS nze sifunanga ku sente ya URBS ate n'ekirala nze okuba kwa misolo nguwa kuba MTN Kola Tunes basala emisolo obusente bonna bwe tufuna ku accounts bonna babusala ku misolo so forode tuwa omusolo ng'abayimbi tekibaddeeko mboba ki online oko tuwera ddala omusolo tufunanga kwadde empeke mu nsawo zino ezagundi zino mu UBRS simanya baani abo biki ebyo tebatunoonyangako nti oba mubalinayo akasente ate nga bwe nkugambye naffe tetubeesiba kubanga si be batandika gundi music ono bakulu baffe bamutandika ne banjala ensonga zino abamu batuleka nawo naffe tugenda bireka kunsi tekuli kyakulwanira katwala ekibale kigenda mu maaso nga binene ebya mugenzi Kafeero okuzaalazaala abaana gwe walaba wakisapootinga okubanga bajjayo omulambo bamuziikula omuntu baddemu bakole ki bakobe DNA oba gwogamba bandigenze mu yaffe ey'ekiganda ey'ekinnansi anti kati gwena okwebuuza nga tona laba kiri nti bajjayo omulambo n'okwebuuza nsonga ki ezibaleetera okubanga bakola kino byanfuna ate nga si bingi nnyo kyenkugambye nti buno tusigala nga tulwanira ebintu by'oku nsi bino tutuuka ate ne tutandika naba omuntu yeewummulidde mwana ne mutandika omujjayombo olw'okuba mukayanira buno obuntu bw'oku nsi bwe yeekolera musajja wattu muli basajja bakulu yabakuza mukole ebyammwe otegedde ne kati mutuuka okujjayo ate ne bivaamu nga results bwe zaali kwegamba nze nalabawo embeera ey'emitima eminafu kwegamba obwavu bw'emitima obwavu bw'omwoyo kwegamba ne mutuuka n'okujjayo nannyini bintu eyabikola yeewummulidde ne mutuuka mumujjayo munoonya DNA ne result ne zivaayo nga nazo zitankanizibwa ogamba byebyo mwana ebiva mu ebyo nawe tokkiriza ne results sezajja tozikiririza nze ndi musajja ali investigative ate I investigate with my spirit ekintu kyonna nga kirimu sika omuguwa tekiba kwalaali segeza tekyali kwalaali tewali alaali tewali alaali kati yawo nyini bookings ezo zotafuna obuzibu buvaawa abakuba ekikono waliwo abantu abakuba ekikono mu kuyimba oba just kibanga gwe kugwe muntu karakita bikono era mu ebiri naye nze ng'omuntu ebikono bye tukulidde muso sibiraba nnyo nga sabotage ebikono byaliwo ne tubakuba abantu mukisa ne batuukako ekyo ebikono nze mbimanyi nti mu nsi eno ensi lutalo kulwana okubaawo si kale bintu byakubagana naye ne mu mbeera y'okuhasolinga okategeera so eyo na challenge ezibeerawo ziba ziwandiika lugero lwange lwengenda kunyumya nze mbona mbangamba mujje yono mwesimbewo mulabe kumanyi gajja otegedde kubanga mujalowooza mwe abagadde ekintu naye era ajja funa wayisize omwana we atambuze okategedde so nze sibeeraliikirira babikono baani oba bazanya ki nze ndi artist eyesobola nekolera nights zange mu sitaawo ne performingira ku nights buno okukuba obwo era buli lwamukaga obwo bagamba kwa life lwamukaga mbeera ku bakalonje awo kumpi ne Tea Party mazima molo buli lwamukaga okwingira bwerere kyangu ogula ebyokunywa ebyokulya kitchen eryawo Spider n'abayimbi abato we tuli bangi bo muziki kiro kyonna yaman so tukola nights zaffe ez'empola ate tulinze mbu ate tubeerawo manager promoter boy gwe sikwate enkumbi genda ku lubimbi kati yogo webanga yenkumbi yawo nogira yaman aho nyini njagala okubuuza gwe nga gwe ye oli rasta oba just ye character yo kubanga osiba enviiri simanyi fit yawo nze ndi musajja akulidde nnyo ku bbala
nemukubera ku bbala ate ne connecting enyo bakulu bange bali basajja barasta ebanjigiriza ennono y'ekirasta n'ebintu bingi nnyo ebyamakulu byonna bayigako era kwentambulira nga principle era principle z'erasta zigenderako mulimu emutolya nnyama biki ebyo mulimu endala zesigenderako kubanga akanyama konkalyamu nyamwegirya ate si kyekyokulya kale kyenfiirako naye nti nagenda otandika noteekayo lokisi zino ng'olwedde nalyadde ennyama bla 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 kati sijagambu njiryamuko naye nga si kyekyokulya kuba manyi effects z'ennyama era tebagana kulya ebyengeri gye watandikamu okuba nti abakuyigiriza mu lasita nobyo wabakoppako kitegeeza bwe wakuliramu manyi buli muntu wakulidde era kyabafaananamu ebyo kiri yaman kati sonenekanga nga ntaddeyo lokisi zino naye nga mukyo era mukuteekayo lokisi nali ngamba kiki wakinwana n'enviiri zange kama zeyampa zeyampa nga zimera kategedde so enviiri zange nenzireka mwana neneetaaya it's a sense of freedom n'ekirala ekyanteesayo dread eno abantu beeraba nnyo mwana abantu batuuka ku level ne beeraba nga bali perfect ne batandika okujajinga abantu olw'enfaanana yaabwe olw'embeera oba ze balimu kati nze ng'omuntu nagamba mwana nyina okulonda engeri gye nfaanana nga nze you understand me nze kati sifaayo ku muntu oba ntunuulira atya oba njajinga atya nze mmanye nti naye wonna waali ali under judgment lwakuba takimanyi. You understand me? Anti omuntu babale bati babajajingamu katoli akulaba nga ali eri ewala nze omusajja akatalina ade buyambi yetaaga buyambi omusajja alaka ali kweri eri bubi nnyo bwe kitegeera nga naye kennyini aba yeetaaga obuyambi aba tannamalayo okategedde teri abeera eri mbu ye yamalayo mbu teyeetaaga buyambi batuzolera tetubamalamu maanyi kuba nabo babeera balina n'ebizibu byabwe bye bibaleetera n'okutoogerera ebyo bizibu byabe bava nabwe waka najja n'abissa ku muntu n'ogamba naye ne kati gwe wagwana omusajja talina kyakkoze obuukira bubuukizi kati okubambira n'okubeera judgment oli abeera wali neerowooza mbu ye rasta wuuyo nze kituufu ne sada ndinywamu gyemuyita enjaga nginywera ddala tesiginaako nno nansonyi n'emu kubanga nze nyweredde ebbanga so oba oliro olw'omumodo w'omubanda nga Bobi Wine nga gwosinga okuba ng'okola ebyo ate kati Bobi Wine yatandikawo enjaga yasinga obbireeta Bobi Wine se yateekawo enjaga ate si yasinga obbireeta wano rasta culture ebaddewo wano ebbanga babaddewo barasta mwe balimu n'abakulu ojja basangako wa life ekiseera bagenda kuteekako kasaba kulaba ojja basanga ojja kwogeramu n'abarasta baluddeyo wano e Kampala mwe bali jasa abasajja barasta babeera loki si bantu bakubeera nnyo mu mataala abalasita babaagala nnyo abakyala kiva ku ki sokompuye ekyama ky'abalasita okubanga abakyala babaagala nnyo abalasita nti tuli kamu abasajja abasinga we balwanira baba batandika ate ffe tusigala ensonga tugiraba eripo kati tuli lwafu nnyo n'abakyala yesu oli akulaba onywa enjaga biki n'ebintu ebisinga otuteeka at ease bakyala abasada kibolaba abakyala batwagala nnyo kubanga amuwa buli kimu affection ate era oba munamaja rasta aba munamaja teri ajula ni wabakyaliwo ng'ali bbali awo tajula kati oloddemu ekiseera woba oyina muserengo li rasta otalaafiya mukyala akola kyoyagala si kutalaafiya okitegedde bulala osinziira ku mukwano gw'olina eri oyo gw'oyagala n'omukola ki n'omusupplying okusinziira ku demand ze kubanga omusajja aliwo okukola ki kubeereramu mukyala mu ngeri y'okwesupportinga then n'omukyala naye nakuwa militani care nakusupportinga n'ebirala bingi nnyo kuba kati oluusi tukoma otukoye ng'olina ozirukuka ku makya nga kikkakatako n'omugamba mwana nzikusaako ku bbiri mbeere nga okitegedde ebintu bingi nnyo ebiyita ne ku mbeera ey'essanyu ey'eddiba ng'ovudde ku ddiba ani ffe tuli bavubuka nze namanyira ddiba nti omukyala omwetaagako ddiba esigedde wabawo ebirala ebisukka ku ddiba musajja wange togenda kuba mufumbi mulungi olaba ku mukyala kubanga kigenda nakulema okufuna omukyala gweyagala kuba buli mukyala eddiba alirina kati ki kyogenda onoonya mukyala ekirala etegedde buli mukyala eddiba alirina kati kigwe kyoyagala mu mukyala ogenda kufuna bonna kati olina okufunayo ku nsonga n'ogamba omukyala gwenjagala alina okuba at least nga oba wampisa oba wagonjebwa oba nga
si waddomozi lya waggulu yoba ne chale kisukka kwekyo ne qualities awo kategedde ako ndala waliwo n'abasajja nga tebakomana ku beauty ngagamba nze abakyala babafigamba atya njagala omukyala wange ng'ali awo obitegedde abasajja balina choice qualities ez'enjawulo okusinziirako ku ye omuntu yaman awo nyini tudde ku ndongoyo kwe olina endongo gyotegedde bannayuganda oba tonnaba ata video 2 omwezi gino 2 nata gundi esala ya munansi birina we binkwatidde muli empulire kino gyonna kye bingabanye neebuuza nvaawa nzira wantaawa bwe nva wano ye ngwawa nesumudule ntya ku binkutte nga byenkola tebinva mu mutwe nakati muze likoma bibitumulisize ttaale kizikiza kirya kumala buki yoyo mugende mugikebereko ne video kweri ku YouTube waliwo neddako bagiyita wanjuna mukama ne video nakagita wiki nga 2 mugende mu supporting banaye mu subscribing mu liking especially msimu mu subscriptions za kakadde bana Uganda tuyo bukadde 50 mumpe yakakadde kamuke neetaaga ku YouTube vimbe nange nkubirayo ku drop ku Life Media Yugi mfune ku subscribers ba YouTuber ku YouTube TikTok ne kusharinga aman okutambula kulabo kuda kunyumya Uganda mama siraba kufanana tewabula bitulema obako okoma nayo muziki goguva wakaye culture so in this happy moment yo Uganda Kampala I don't know introducing the one media king I don't know Core Life Uganda to the fullest like subscribe and love everything share Kanya bakunganyike ko badoyimba ako bakamanyi bayimbidemu ko obwo amen walo kali bakunga mukisa gufuna makunganye abantu bakagala nnyo kabayimbiremu manyo mukisa gugira bakunganye bakutwala ajja kunjo tisa segede Uganda mama I don't know tujja kuddamu mwana akumenyo ko